Alright, wabale kubanga okyekomedde ku mukutu gwaffe guno eno omulungi mukuwa amawulire tukwala kisoka neno mu ggwanga Uganda sina kindi ne bweru w'eggwanga. Ate era mbadde mbasa musoke mu subscribing, first subscribe on our YouTube channel atubere nga tukwanaganya embeera mu ngeri yonna yonna. Kakati essaawa zino eno wenjogerera muwala wa Bebe kulu amanyiddwa nga Sali Beta, omwana akolidde ddala bulungi nga bw'okiwulira, era kigambibwa okuba nti nno mu ngeri bambi omwana abadde afaayo nnyo nga bw'okiwulira, omwana abadde asoma nnyo ebitabo neera Mukama amujjuludde n'amukozesa ddala ebibuzo ebirungi ennyo nga bw'okiwulira. Omwana akoledde ddala nga bw'okiwulira. Kigambibwa okuba nti Sali Beta Sophie mu English yafunyeemu 2, mathematics n'afunamu 2, SST n'afunamu 2 ne science n'afunamu 2. Kiba kitegeeza omwana afunye aggregates 8 mu division esooka. Ngamba mwala Bebe kula amanyiddwa nga Sali Beta Sophie. Kigambibwa okuba nti omwana ono bambi abadde abasomesa abawe ekitiibwa nga mu kwebuuza bambi yeebuuzako n'agamba kino kibadde kigaanye ne bamulagirirako bulungi nnyo, era bambi ndowooza kyekyo. Era ne Bebe kulu avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno y'emu n'agamba nti nno siganye mujjeyo ebyobufuzi mujjeyo ebyakine munnange, mbadde mbasaba atuyozeze muwala wange Sali Beta Sophie okubanga yakoze bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Era bambi abantu wadde ba people power wadde bakibasanyuse ne bagamba weewaawo omwana yebali ddala kukolera ddala bulungi. Weebale nnyo, amawulire mangi gakyajja naye nga bambi agabaddewo aga muwala wa Bebe kulu amanyiddwa nga Sali okubanga yakoledde ddala bulungi ebibuuzo bye ebya kibiina ekyomusanvu n'abiyitira ddala. Era omwaka guno y'omu ku bayizi kyemmanyi obulungi ennyo abagenda osomera mu masomero ag'ebbeeyi ate nga yayise bulungi nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala.